Waawo kakati ow'embogo ogambye nti bwe wali nga tonnaba kwawukana na bbaawo wafunanga obubaka ng'olaba ofumba ne muggyawo mu birooto ng'ofumba ne muggyawo naye ng'ate bbaawo nga takufaako nga takwagala ng'asinga kwagala oli muggyawo. Kati ogambye nti n'oddamu era n'ofuna era akabaka akalala ng'olaba bbaawo takwagala akubonyaabonya. Ogambye n'oddamu n'ofuna akabaka akalala ng'olaba oli ne bbaawo naye ng'olaba oli n'omwana naye nga babonyaabonya babiri gwe n'omwana. Ogambye nti n'oddamu n'ofuna akabaka akalala wali otozzeeyo mu maka ga bbaawo nga mu mutima owulira omwagala ng'era naye ng'alaga nti akwagala era nga newe oli omukazi alaga yavuddeyo asinga kwagala ggwe. Kati ogambye nti n'aleeta engoye ozigolole kati n'omugamba nti n'agolola nti zino engoye eziddugala. Kakati kankwanukule obubaka bwo buno kubanga bwangu. Ekitundu mw'olabira omukwano gwo ne bbaawo gwe wali naye kyoze okijje mu mukwano ogwo okiteeke mu mukwano gw'omusambwa ogwakuwasa okuva mu lubuto lwa nnyoko. Omusambwa ogutera okwatulira mu balo gwe wayina guba gukutuddeko mu bujjuvu obwa Ssaalongo era obeera Nnaalongo waagwo. Kati omusambwa ogwo ogukulaga nga oba bbaawo yafa oba bbaawo gwe yawukana naye ex boyfriend amaka ge wavaamu musajja gw'olina ebintu ebifaanaganako bwe bityo oba gw'olina oba kyonna kikiri naye ng'oloota akukozesa oba nga mwagalana mu mbeera ey'omukwano oyo kabaka bulamu. Kabaka bulamu yakuliramu emisambwa gyonna era yayambadde akatuntundu kakaggwa ensonyi. Okitegedde? Kati buli lw'omulootera mu kitundu kya bbaawo oba bbaawo gwe wali olina oba amaka ge wali olina oba biki amaka geego aga kabaka bulamu. Kabaka bulamu aba akubanja okuttaanya ensonga ze mu matwale ge mwatuula oba mwasangibwa. Ekitundu ky'okubeera ne muggyawo nga bbaawo takufaako takwagala ng'asinga kwagala oli muggyawo kye kitundu kya maama Nabinene omukyala omukulu ow'omu maka. Abantu abasinga obungi abasinga okukijjanyizibwa mu maka seera ebisinga obungi babeerako ebbanja lya maama Nabinene kuba maama Nabinene takkiriza na mukazi muggyawe tabakkiriziganya. Maama Nabinene takkiriziganya na mwana gwasanze mu maka omwo nga wa muggyawe. Maama Nabinene talera talera naye ng'azaala. Tasula na bwana, tasiimuula bbi, tayoleza baana ngoyi. Oli ali mu kiti kya bboosi nannyinimu. Tasula na bwana bujja mufukira. Tayonsa bwana bbeere lye kugwa. Okitegedde talina laavu y'abaana. Akaana keepamidde ayita mukozi. Talina budde bukwata mu bbi bukwata mu bugoye bwa bbi. Kuwooza mbu ate bikyata omwana ate ndi nakawere mbu ate bisabye omwana binnuma. Si Nabinene. Nabinene mukyala atudde mu bwannabitaka mu bwannabunnya mu Banda. Nga bw'owulira nti kabaka bulamu tusamira musamire nadda mu bwa bulamu ne kabaka bulamu mu Banda. Asookera eno mu kitundu kya Walumbe. Sinayipo. Okitegedde? Wali Ssaalongo Jingo wayimbira firimu n'agaasi Sinayipo. Safari na Kawogo. Sinayipa nga akunasudde. P.O. Box Magombe. Sinayipo. Okitegeera? Kati agamaka gaba sinayipa. Muleke gawuliranga mu bigambo muleke gageraageranyanga. Agamaka gaba sinayipa. Ennyumba nnyingi saanyeewo lwa butamanya bantu abo babiri. Ennyumba nnyingi zifunye ebizibu accident birwadde byasima sirimu amazeewo abantu yafuuka muteego endwadde ez'enjawulo ezitirimbudde abantu okufa ebikangabwa ebintu ebitalowoozeka ebintu ebikwasa ensonyi. Okitegedde? Agamaka gaba sinayipa gaba Banda ganyirira kungulu negenda ozuula ebyama byago kye kibaloosa tooyi waggulu ogendayo okupama naye muganda nge bagga nti bakusibireko eri mu kinnya wansi oyinza okutya tooyi kyeki n'amaanyi ga tooyi ebbugumu envunyu
emize giri mu layers nga nnya. Tuyina emize giringa nga chorus ze tuyita enziizizi zisooka eri wansi giba middugavu enziizizi. Enziizizi ezo nga n'envunyu tekyayinza zirya zo zaafuuka nziizizi. Okitegedde? Ne tuba n'emizi. Emizi gibeerayo eri wansi nga gifaanana ebyenvu ebyafa era najjo ng'envunyu tezikyalya zaakoowa emizi. Ate ne tujja tuba n'amazi. Okitegedde? Amazi ge gano w'omulisizayo ttooyi ng'olaba gakoze olutabu kungulu envunyu ziringa eziwugira mu kadiba. Age bayita amazi. Ate tuba ne B ono eyakagwamu. Akyalimu enkwaso ng'envunyu zimuyaayaanira. Layers ziringa 5. Enziizizi, emizi, amazi ne B zonna layers ziba mu ttooyi. Okitegedde? Oba waliwo n'age bayita agazi. Kati nga wagudde mu ttooyi olw'omanya omusajja ono gw'oyita naye nti tasinikirwako binnyo, ayina safe houses gy'asobola okutereka n'otya naawe. Safe houses gy'akutereka n'otya naawe. Okitegedde? Ebyamabiye agamaka mama Nabinene yaani nti ye Nabunya katundu ka Kisombi. Mama Nabinene yayogerezeganya n'emizimu emikyala ani agisomba. Ayina akatundu ka Nabitaka. Nabunya Kabaka n'aba n'akatundu aka Kinene ttaka, Kinene Batenda, Kinene Nnyumba, Walumbe, Sinaipo. Sinaipo laka moyo. Safari na Kawogo pio box Magombi, Walumbe, Bandi. Okitegedde? Omubanda. Hakati abantu ababiri tebasinigirwako mannyo. Kati ge amaka g'oloota. Omusajja oli maka g'omusajja gwe mwoyo gukutuddeko gwatula bbaawo. Naye otudde mu katundu ka Nabinene kati omwoyo gwa Nabinene gwali gukuyigganya nga tegukukkiriza kubeera n'amaka. Omwoyo gwa Nabinene oba omusambwa gwakuyigganya nga tegukukkiriza kubeera n'amaka, ngukuwulirako ebbuba ng'obeera mukazi wa bba waagwo bulamu. So lwakuba nti waliwo omusango mu kika nga baagaana basasula ebyabwe, kati nga Nabinene agamba toofunenga maka. Kati buli musajja gw'ofuna Nabinene agamba si wuwo mpeero mu kasajja wange. Pumbaavu embwa eno nyabula. Be bawala boosanga nga tanyweza basajja. Baba n'ebbanja mu kika, kati nga Nabinene abanja. Ekitundutundu ky'abaana ab'obuwala kibanja. Nabinene abanja, obwerere bwafuuka obwerere, baagaana omwambaza wadde okukola ki, abanja ebintu bingi okumubikka ebiri. Nabinene abanja. Kati buli musajja alina gw'olaba mu nsi muno bawa Nabinene. Bawa Nabinene buli musajja alina gw'olaba mu nsi muno. Bw'olaba bakugaana abasajja obufumbo bugaana okunywera, waliwo ekigamba nti togikwatako constitution. Tokwata ku basajja bange. Buli musajja gw'olaba bba wange tomukwatako. Nabinene abeera wali mu ntebe y'olugalamirizo. Ojja weefumbiza nnyini weeyogeza ebyejo. Bano bannakaye hawula yeeyogeza ebyejo. Hala nekuwulira emmedi bannaye nkwagala Layila. Naye nga hawula ayina omusambwa gugamba tokwata ku bba wange nja kukutulamu bibiri nkubuulira. Okitegedde? N'ayagala ono n'oli n'atuuka n'okweweta amagulu ne gatuuka okukyama. Osanga omukyala ng'amagulu gaafuuka ga bitegi kuyitiriza basajja nga baguunoonye bagajja mu pozisoni. Bwe yatambulanga luli ng'avubuka kati nga si bw'atambula yenna atambula oba si woomandikeyo. Basajja magulu gonna gakoze ebitegi. Okitegedde? Kati bano bahawula afuna wali omusajja nayogeza ebyejo. Kyokka banne emmedi banne nze kwagala banne sikulabanga. Omanyi banne ebunda z'omukwano. Olimba. Kale banne ebunda z'omukwano nze banne nze sijja kukyawa. Kyokka ebigambo sijja kukyawa kyogera olwaleero ku makya. Butuuka ekawungeezi omwoyo guli guba gwamwambadde dda ate awulirawo nazo omupya gw'ayagala. Oli gwe yabadde asuubiza eggulu awulira majaani. Kati omwoyo gwe bwe gutawaanya abakazi oba abawala.
tonkwatira ku musajja abasajja bonna babe kati ke katuntundu wobeeredde maka nga bwe mwali temunnakyawagana ne bbaawo ng'olaba bbaawo asinga kwagala mujjawo gwe nga takwagala okitegedde amaka ago mwalimu omusambwa ogwa Maama Nabinene nga mu katuntundu ako olw'okuba obanjibwa gukola nga mujjawo kati nga singa mwali temulina bbanja eryo omusambo gwo guba gukuviira buviizi n'ofumba emisambwa ne gibalekera ebyammwe ebyabalya mmere ne gidda mu butalabika kuba tegiba banja. Kakati akatuntundu ako kubiira n'oloota nga oli ne bbaawo oyo ng'akukijjanya akutulugunya n'omwana wo okitegedde kati omwana wo kyeki oli muka Kabaka bulamu gw'olina lubaale ye mwana gw'olina obuzito bwa lubaale gw'olina emigugu gya lubaale gw'olina ebbala lya lubaale kati ate lubaale ye mwana jjukira lubaale waatudde ku bulongo essaawa eno lubaale yatulira mu bulongo kitundu kya musoke mwe muloota kkala eza kyenvu langi eza kyenvu matoke ga kyenvu bidomola bya kyenvu engoye za kyenvu lubaale yaba atudde ku bulongo mbudde buno aba ayita bakitundu kya mwana omusajja oli maka gakutulugunya n'omwana wa munna batulugunya babiri ke katuntundu nti oli Maama Nnaalongo gwe nakazadde ewamwe mu lubaale gwe nabagereka muka Kabaka omukulu era oli mukazi we kati omwana gw'olina bwe bwa Nnaalongo mwotudde oyo omwana mulongo wa wakati mulongo Kizza bwe muva ebintu byonna lubaale mwatambulira okuddiza ebyo bye yali yabajjako mu kika oyo ye lubaale mwana Mutagwa Nangozi okitegedde kati emisambwa gikukuba naye ng'ebbala lya lubaale terikuvuddeeko emisambwa gikukuba naye ng'emigugu tegigikugjeeko tegikuvuddeeko ye mwana gw'oli naye okitegedde kakati mu katundutundu ako n'oddamu n'ofuna obubaka ng'ozzeeyo omusajja naye ng'omusajja olaba akwagala nga naawe omutima gw'owulira omwagala era ng'alaga omukazi oli yamukyaye era nga alaga bbaawo kati mu kitundu ekyo otegeera ki nti gwe oluvannyuma lw'okufuna essalira n'okwewaayo n'ogamba nti kati ebyensi bikomyawo okukola kukomyawo emirimu gikomyawo ebyensi bimaze kangene nnoonya ate bajjajja bange ab'ekika ngenezzeewo obujjajja ng'obwasoba Kabaka ali kulaga nti ndi kuddiza ebyo bye nali nakuggyako Kabaka yali yakuggyako okwagala yali yakuggyako amaka yali yakuggyako okubeera omukyala mu maka nga bw'onoofumbira omusajja kaadi n'ejja embaga ne baga nti omwami n'omukyala gundi ekitiibwa ekyo nga yakikuggyako ojja kuyingirira ekitiibwa ky'obwannakyeyombekedde nga ggwe owasa mu nnyumba yo oli naluwali kakati mu katundutundu ako Kabaka bw'oliwo omutegedde ajja kukuddiza ebyo wayagalanga ajja kukuddiza okwagala ajja kukuddiza laavu ajja kukuddiza omukwano ogwo gwe wali olina okubeera nagwo mikwano gyo oba abasajja oba okufunamu omusajja omwakwagala ali kumanya alitegeera bajjajjabwe mulyogera olulimi lumu ali kutya alitya bajjajjabwe alibawa ekitiibwa ali mukuwa ali mukuddiza kyekitundutundu mwolootedde ng'ozzeeyo mu maka ga bbaawo naye ng'olaba ewamugjawo akyayeeyo ayagala ggwe ng'olaba akwagala naawe ng'omwagala ekitundutundu ky'okuddayo mu maka ga bbaawo kyeki kyekitundutundu ky'okgenda mu mbiri omutudde amaanyi g'obwakabaka n'okola by'ayagala n'akutuma n'otuukiriza omukwano ne gukomawo ali kuddiza bye yakuggyako by'olaajanidde ebbanga lyonna ali bikuddiza naye mu kyo tuteesa tutya noonyanga lubaale ng'okyaliko akabiri ng'okyaliko akasusu ng'okyalina eriiso ng'okyaliko akabina ng'okyalabwa olw'ensonga nti mu bimu by'alina okuddiza olisanga mulina okubaamu omusajja naye abaffe okola kuddizibwa nakufuna lubaale kirungi omukola ng'okaddiye bw'oba okaddiye biki byagenda okuddiza kuba lubaale mu byakuddiza bw'oba muwala ajja kuwa omuvubuka envuumuulo omusajja envuumuulo ebirungi obugagga essanyu n'emirembe naye singa onoobikola ng'obudde bugenze abaffe ebintu byogenda byeyagaliramu ddi awo no tubakubiriza kola ng'okyali muto okyalina akasusu okyalabwa entumbu yekyalabwa okyayinza okuddizibwa omusajja n'omusajja n'asiima so tebaddiza mukadde ate okoze ensonga olw'okuba oli mukadde nti bakufumbize ku mpaka ne bw'oba oterezezza lubaale naye ng'enkanyanya zaayiika dda era teri yajja kukulaba ojja kuba otererezza bazzukulu abalijja ekyokutereza lubaale tekitegeeza nti olw'okuba weegayaalira nti ofune ekyo
Tereza Lubaale ng'okyaweeka ekyo. Tereza Lubaale ng'okyaddizibwa ekyo. Tereza Lubaale kabaka akute oddizibwa amasanyu g'ensi ng'okyalabikako. Gaddala omusajja bw'akusanga agamba kituufu ono nteekeddwa okuba naye. Wadde mu Lubaale naye akyali muto. Ebintu byonna bye tunoonya okufuna nga Tereza Lubaale kuddizibwa ebyo byatuggyibwako. Naye abaffe binaatuddizibwako tukaddiye. Tereza Lubaale ng'obudde bukyali ng'emyaka tekinnagenda ng'okyaweekako ebintu ebirina okuddizibwa byeyagaliremu. Si kirungi otereze Lubaale ng'obuzaayo emyaka 6 okufa, myaka 7 okufa. Kirungi otereze Lubaale ng'okyalina ekiseera kyo, ng'okyali muto, okyalina embavu, okyali mugumu, okyanyumirwa ebyensi. Bwe bakuleetera kasooda kakyakuwoomera. Okitegedde? Omuntu wamala okukula, omuntu aba akyali muto aba amunywera mu kakopo katonotono. Kakopo katonotono akuuma ne figa. Omuntu bw'agenda akaddiwa atandika okunywa ziri ziggama zirusinzi. Olubuto olugazi ye luleeguuse. Ani anaaba akyawasa ggwe? Okitegedde? Ani anaaba akyawasa ggwe? Olubuto oluleeguuse. Lonna ozadde ku kundi wano wazzeewo n'ebinyamanyama. Waliwo abakyala b'osanga abakulu. Gyakoma okuzaala wano ku kundi wajjawo engeri y'ebikanyanya bibanga bimyukirivu. Okitegedde? Olubuto olwo luba luleeguuse lwakazaala enzaala 5. Omukyala atuuka n'akula nga bwe bamuwa caayi abanga ayiwa mu gusero. Ajula kunywera mu baketi. Baba tebakyanywako bucaayi kakopo katono. Era yaba n'ekiggama kye wali nga kiriko ekisaanikira. Nsonyi nnyingi. Naye aba ayagala kunywera mu baketi. Seera singa caayi baali bamunywesa enseke. Singa bamuyira muli mu caayi n'otekamu n'oluseke. N'asikira kuli baketi nga nnamba. Okitegedde? Myaka gigenze, azadde nnyo, lubuto lwaleeguuka. Okitegedde? Bw'aba caayi anywa kibaketi. Bw'aba supu awuuta kibakuli. Biri bye wawuutanga nga nakawere bikomawo eno ng'akuze. Kati Lubaale tayagala kukwata muntu amaze emyaka gigenderera nnyo. Mukole Lubaale nga mukyali bato. Mukole Lubaale nga mukyaddizika ebyo byabaggyibwako. Mukole Lubaale byabaddizibwa bibaddizibwe nga bikyabawoomera. Okitegedde? Bikyabawoomera. Ebintu nga bikyakuwoomera ebyenjawulo nga tonaba kuva ku bintu ebyenjawulo. Omuntu wamala okukula atandika okweronda, sirya busito bwa ku kkubo, sinywa mibisi misogolere ku kkubo, sirya mpapaali gengedde nnyo, simanyi mpeera gengedde nnyo, njagala ffene byengedde nnyo sibirya. N'omuntu sa mu hoteeri naga nze kakati bafumba ebintuntu bayinza nokuwa bisoseji nze sibirya. Olwo emyaka gigenderera atandika okugenda nga yeeronda, atandika okugenda nga alina ebintu ebimu byagaana, myaka giba gigenderera. Okitegedde? Ebyamasanyu alina we yabikolera kati bigenderera, ate oluusi byamuyitako Lubaale yali amuluma. Kati awoomerwa nnyo emmere efumbiddwa ewaka, simanyi biki, akamere akafumbiddwa ewaka. Bw'oyogera ku woteeri agamba kati nga nvaano nnyo nasenza ngenda ndya mu woteeri. Tombuulira. Alina ebintu byayogera ebisobola okufumbibwa mu woteeri. Lwaki tasobola kugenda mu woteeri? Kati kola Lubaale ng'amasanyu g'ensi gakyakunyumira, nga tonnaba kusosola kwesosola. Omuntu bw'otuuka mu biseera ebyesosola, omuntu yennyini n'omuntu yennyini yeefunako entondo. Abantu abakuze tebakoma kufuna ntondo ku bannaabwe, nabo bennyini nga bo nabo beefunako entondo. Okitegedde? N'atandika okweronda. Ennyama erina amasavu mangi. Biki nze sirya bino, nze sirya mu woteeri, sinywa bibisi bisogolere ku kkubo, sirya bunyama bwa ku kkubo, abo bookyambwa, nze sirya binyamanyama byesanze. N'atandika olugezigezi, emyaka gigenda, kakati watotereza mpewo. Kati Lubaale byanakuddiza mwe muli n'amasanyu g'ensi. Kati abaffe ogenda ganyulwamu ki? Tereza Lubaale ng'okyali muto, Tereza Lubaale abasajja batototo bakyakulaba, Tereza Lubaale akabina kakyaliko, olususu, eriiso, entumbwe, ensi ng'ekyakulaba, obuganzi bw'ensi nga bukyaliwo, ensi ng'ekyakwaniriza, ensi be bantu. Okitegedde? ng'okyayala buli wamu. Oba ategedde ono. Kandabo bakakika endeseeyo eno, endeseeyo akatuntundu ka omusajja oyo maka badde akwagadde nnyo ng'aleese engoye okuzimugololera nenga ziddugala. Kyekituntundu ekikubanjibwa okugenda mu mbiri oba ensozi oddaabiriza ebbaawo balo. Okitegedde? Ye kabaka kwe kuddaabiriza bbaawo kwera mu lujja kukola ki? Kutuukiza byaggamba ku kanzu, kumubikka, bintu by'enjawulo.
kwe kugolola engoye ezo zaleese nga ziddugala. Kati ye musajja waka tabimanyi ebyo nti ziddugala. Omukazi gwe olina okulaba ebyo engoye zanetedde okuwoza kemale zikunyaamu. Kati lwe lubimbi olukubanjibwa okutuukiriza lwabajjajjaabo. Naye Lubaale oyo wa Ntabaalo ky'oba olina okumanya, Lubaale oyo si wa lunaku lumu. Ezo engoye ze baleeta nga ziddugala ng'aleese kuzigolola, muganda wange, si wa lunaku lumu. Ekintu ngoye ziddugala ng'oli aleese zigolola ng'olina zoozo ozigolole. Obiwulira ebigambo bya nnyukuta nga 10 naye. Kiwanvu, ffe tuwulira ekigambo kimu. Ne kigaziwa n'okiwulira nga kumpi kiri myezi 8. Kale katukusabire. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.